bantu ba Katonda musiibye mutya mwebala obuweereza ono n'ababuuzaako Kabona Buyondo Maanyi GALUBAALE Ssaalongo okusinziira mu disitulikiti y'e Mukono. Nsooka okubuuza ku kitaffe mu Katonda Ssaabakabona Jjumba Lubo Waaligaweesa, taata weebala obuweereza, weebala okututumula enzikiriza y'omwana w'omuddugavu. Si byangu, gye tuvudde tebibadde byangu, naye olaba etuuse wano kati weeri. Taata nkwebaza wamu n'olukiiko lwo lwonna. Abandaba eyo mwenna, enzikiriza eno bannaye tebadde nnyangu okugituusa wano. Era eyo yonna gye tugijje twatandikira mu Bugubi, naye bagamba eyeesiga jjajjaawe tasemba. Kati ndaba weetuuse weewo ate nga tukyagyongerayo. Nze nno mbabuulidde amannya gange, naye nzaani mu nzikiriza eno. Okutandikawo enzikiriza eno oba okugizza obuggya, kuba yali nzikiriza y'abajjajjaffe, naye okugizza obuggya tebyali byangu, naye twafuba okulaba nga tutuuka buli wamu aweetaagisa okulaba ng'enzikiriza eno kati erina n'ebiwandiiko ebigyogerako mu mateeka. Nzikiriza ki gye njogerako? Y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, giyite tondizimu faith, ng'ekyo ekigambo tondizimu faith abasinga musobola okwebuuza nti ate tuwulidde enzikiriza ya buwangwa na nnono, naye ate tuwuliddemu akagambo ako tondizimu faith. Mukimanyi bulungi nti enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono si ya wano wokka mu Buganda. Wano mu Buganda we tulina ekigambo ekyo, enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, naye ate nga weba efulumyeko wano mu Buganda n'egenda mu mawanga amalala tukozesa tondizimu faith. Ekigambo ekyo tondizimu faith kyavaawa? Nti twakijja ku kigambo tonda ne tujjako ne twongerako akagambo kano izimu, tonda n'enkola ze, ng'ekigambo ekyo kigenda gatta amawanga gonna gye tutambulira nga tetukomye wano mu Buganda wokka. Mukimanyi bulungi nti ensi y'abaddugavu eriko amawanga ag'enjawulo, naye ng'amawanga ago gonna gakkiririza mu buwangwa bwago. Kyova olaba ekigambo ekyo tondizimu faith kyajja okugatta olukalu lw'omwana w'omuddugavu. Era bakadde bange twagezaako nnyo okulaba nga tuzzaawo enzikiriza eno ne Ssaabakabona Jjumba Lubo Waaligaweesa n'abantu abaaliwo mu kiseera ekyo, gamba nga Profesa Wangula Ndawula ne delegate eyaleetebwa wano mu Uganda okutikkira Ssaabakabona Jjumba Lubo Waaligaweesa. Abantu nabo baava mu mawanga ag'enjawulo okujja okukola omukolo ogwo, naye omukolo ogwo nga Ssaabakabona Jjumba Lubo Waaligaweesa agenda okutikkirwa ku bwa Ssaabakabona. Gwateekebwateekebwa amawanga ag'enjawulo, amawanga agasukka mu 30
gonna gaaliwo wano era gaagenda ku lusozi Walusi okusibuka enzikiriza y'omwana w'omuddugavu. Naye nga tetunnatuuka mu matikkiro ago, twasooka mu lukuŋŋaana olwali olunene olwatuula ejjinja ku Nile. Awo waliwo woteeri bagiyita Nile Hotel we twasooka okutuula awo, n'amawanga ago gonna ge mbamenyedde nga mwalimu ne Professor Buddy Hall atwala UNESCO mu nsi yonna. Twatuula mu lukuŋŋaana olwo olwali olw'ennaku 3 lwe twamala mu woteeri awo, era bwe twavaayo kwe kugenda okutikkira Ssaabakabona mu matikkira ge yakola mu 2017. Naye emabega eri twajja tulina ebintu bingi nnyo ebitusoomooza, nti abantu bangi nnyo abaali bakkiririza mu nzikiriza naye nga tebeekutte wamu. Baali buli omu ali ku lulwe, oli ali eri ku lusozi yagamba gy'asinziza, ono omulala naye atudde eno mu kiggwa kye naye ng'agamba gy'asinziza, nga tulina okukola omulimu obubinja obwo bwonna obwaliwo okulaba nga tubugatta tubeere kimu. Era omulimu ogwo twagukola ne tusobola okugatta abantu abo, ne tugatta abantu b'e Walusi abaaliyo, ne tugatta abantu abampambo Multiversity Ejjinja Busoga abaali bakulemberwa Professor Wangola Ndawula. Waliwo ekibinja ekyali eky'emukono, ekyo nakyo ne tujja ne twogerezeganya nakyo ne kitwegattako, ne tugenda waliwo ne mukadde waffe ayitibwa Kabona Mutyaba. Eyo nno we twagenda twagula n'ebijjulo, twagula ente ne tukola emikolo egyo. Twakola emikolo era ne tuwunzika ffenna nga tukkiriziganyiza okutambulira mu kintu kye kimu. Enzikiriza y'omwana w'omuddugavu ebeere nga tugirimu ffenna nga tugibukaddemu. Awo nno we twamaliriza ebyo ne tugenda mu matikkira, amatikkira gaggwa bulungi, ne ntuuka okubeera nga Jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa ye Ssaabakabona, ate nze ne nnondebwa ku bwa Ssaabalambi bw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ssaabalambi nno abasinga musobola okyebuuza nti kitegeeza ki? Ssaabalambi ye mulambisi w'ensonga mu kitongole ekyo, ye mulambi alina okulamba buli kintu kyonna kyonna ekibeera mu kitongole omwo, era akola buli kiwandiiko kyonna kiba kivunaanyizibwa ku ye. Ekifo ekyo kyampeebwa ne ntandika okukola omulimu ogwo, era omulimu nagukola. Enzikiriza eno etaali mpandiise ne tugiwandiisa, era enzikiriza kati eri mu mateeka ageetongodde aga Uganda. Twajja tutambula. Owekitiibwa Ssaabalambi, weewaawo, tubuuliddeko nti bamala okukuwa ofiisi y'obwa Ssaabalambi. Ofiisi y'obwa Ssaabalambi bagikuwa enzikiriza emaze okuwandiisibwa oba yali tennawandiisibwa? Weewaawo, enzikiriza eno okutuula mu kifo ekyo ekya Ssaabalambi yali tennawandiisibwa, era baalaba nga nina okukola omulimu munene okulaba nga mbeera mu kifo ekyo nsobole
okulaba nga nteekateeka ebiwandiiko byonna ebigenda okugenda mu gavumenti enzikiriza eno esobole okuwandiisibwa nga tuli wamu ne bannamateeka abaatuyambangako mu kiseera ekyo abaakulemberwanga Kanso Kayiira ne tusobola okulaba nga enzikiriza eno ewandiisibwa. Twogera ku mwaka ki ogwo? Omwaka gwe twogerako gwali gwa 2017 era nga nkimanyi bulungi oba tujjukira bulungi nti Ssaabakabona yatuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga ku lusozi Walusi. Kati we yamala okutuuzibwa, jjukira eri gye twava baali ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga si mpandiise. Baatukubanga emiggo ku bafu, tugenda tukaayanira abafu baziika. Abasinga ku TV mwatulabanga nga batutwala Kakaaba. Baatukubanga emiggo nga ne we tuba tuseetinze oba tulina olukuŋŋaana lwe tukoze olulinga ku luseeti nga batuggyawo Kakaaba poliisi ng'etuggyawo. Naye Ssaabakabona kasita yatuula mu ntebe, nange ne ntuula mu ntebe ya Ssaabalambi, muyite Sekuritale Jeno oba Ssaabawandiisi. Kyamazima twasobola okuwandiisa enzikiriza eno era kyova olabanga kati tekyali atukuba ku mukono. Kye twagala kyonna okukola ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizimu faith tukikola bulungi nga tewali atukutteko.